ke kanyula kasemberayo ddala mu show eno tebampaddusa. Okay, zile dakiika 13 ezibula kutuuka ku ssaawa 3 ez'amakya olunaku olwaleero. Kale tugenda kwekizaawa. Katugendeko kavule tulabe enteekateeka y'okuggalawo okwewandiisa kw'abagala okwesimbawo. Ssebuggwawo ali awo bw'aba ali ready bamutuwe. Webalenyo Hafi, webalenyo Salmo, webalenyo gwatugoberera ku BBS Refine na kusinzira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Nze Sulaiman Ssebuggwawo era nga akadde kano nkoleza butereevu nga nsinzira ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule era nga olunaku olwaleero osobola okulaba nti enteekateeka zigenda mu maaso olw'ensonga nti ekibiina kino obukulembeze bwakyo obwokuntiko bwayise olukuŋŋaana lw'abannamawulire olunaku olwaleero jjukira nti olunaku olwaleero National Unity Platform lwemaliriza ate munaye okuyingiza empapula za bonna abeegwanyiza ebifo eby'okujjuza omuli omubaka owa Kawempe North ekyalimu omugenzi kati eyali omubaka Muhammad Segirinya ate n'ekya kansala wa Kazo Angola. Kakati n'olunaku olwaleero bayise olukuŋŋaana lw'abannamawulire lujja kutandika ku ssaawa zijja kuba 5 ne bagenda okuba nga balangirira okuggala mu butongole okuwandiisa n'abo bonna abeegwaniriza okujuza ekifo kino kigenda kuba wano era enteekateeka nga oziraba abategese obutebe n'abantu ab'enjawulo batandise okuba nga bayingira mu kitundu kino mu kifo kino. Ntegeddeko abantu ab'enjawulo abajja nga basaba ate empapula n'okwagala okuba nga beesimbawo mu bitundu bino baba mu bifo bino era nga abantu ab'enjawulo twalabako Uwuma Lumagala olunaku olw'eggulu Council Nalukoola yajjidde mu maanyi wakati mu bawagizi abadde bamugoberera era ne bajja no n'abanga naye ajjayo empapula. Twalabako omwami Seru Nkuuma abangi gwe bayita mafumafu naye nga yajja era osobola okulaba omu ku bakakiiko ak'ebyokulonda mu NUP naye wali mu kitundu kino okwongera okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi enteekateeka etambulira ddala bulungi era ebintu byonna bigenda mu maaso era bonna bagendera ddala mu maaso kubanga bateekateeka omwami oyo ye Jovans omu ku bali kakiiko ak'ebyokulonda. So kiraba nti n'abantu ab'enjawulo abawagizi ba National Unity Platform nabo we bali mu kitundu kino. Kakati njagala mbe nga njogerako n'abantu abamu abali ku kitebe batubulire bo nga bo boli abasuubira ki mu byonna ebigenda okuba nga bitambula olunaku olwaleero basuubira ki era nga balowooza ki ekijja okuba nga kikole. Omwami ono ogamba otya? Sigamba mukama wange. Gamba otya? Olunaku olwaleero NUP eggalawo okulonda abajja okwewandiisa. Olunaku olwaleero ngera olaba enteekateeka zigenda mu maaso kubanga bagenda ku masaa 6 dini bamaliriza tubeewo ne press conference omukulembeze abeeko ebintu byatangaza biki bigenda mu maaso mu ggwanga. Enteekateeka etambudde ekya kuba g'obaddengawo ng'olaba abajja amaanyi. Enteekateeka yo weeri era buli omu w'amaanyi sijja mugeya nekinasinziira abantu bekambe kye banaakola ki kye banaasalawo bakandi tulina bangi naye ati ground yekola ki yesalawo so tulinze tulabe ekibiina kisalawo ki n'abantu basalawo ki naye okusinga ekibiina kisalawo ebyo abantu bebakoze eki bibasazeewo so patisalawo kyeyagala manya abasenga bagamba patiyega bakadi no ground kyenaasalawo ekibiina kigenda kukola ki ya kale mukama olabyeko abantu nga bameka banonye kaadi mu biseera byobalabyeko nga bajja. Zinabyeko Magalawo Malu, ndabyeko Seru kuba bayita mafumafu, ndabyeko ne Nalukoola, ndabyeko bangi. Be bamu kuba baddewo. Omukulu ogamba otya? Akwatire gwani ndi. Mubiri wa Medusa. Enteekateeka olunaku olwaleero NUP emaliriza okujjuza abantu abajja okwewandiisa okujjuza ebifo nga Kawempe ne Kazangola. Enteekateeka eno girabye otya obadde ogigoberera amaanyi ogalabawa? Enteekateeka mbadde ngigoberera n'amaanyi okusinziira kuva bwe batandika Nalukoola yazze ayina amaanyi mangi okusinga ku banne. Tusuubire ki mu nteekateeka mmwe nga abagoberera abawagizi na buli kimu ekitambulira ddala wano ku National Unity Platform olunaku olwaleero nga bakomekkereza okulonda osuubira ani? Nze nti bw'oba otunuulidde ku bonna abazze ne beewandiisa oba ne bateekayo empapula zaabwe ez'obuyigirize Nalukoola akyabakubye akaga. Oyo naye bw'atyo bw'ali omukulu. Assalamu alaikum. Salaamu alaikum. Wasiza otya? Kale katake kakantu tewali buzibu. Sembeera no bw'otyo waliwo omuzindala awo oli.
kale ogamba otya sebo jendisebo betesebo akadde kano oli buterevu ku BBS refine enteekateeka olunaku olwaleero tuggalawo buli kimu kiggalo yes leero lwetutegeera ani okusobola okulaba nga enteekateeka zitambula era twagala okwebaza bannayuganda bonna nti batusabidde okusobola okutuuka ku lunaku luno okulaba nti abantu baffe abakawempe baddamu ate okufuna omuntu abakiikirira mu paalamenti yes abantu abanjawulo bazze basabye kaadi era abanzi bajje beewandiisizza amaanyi ogalabawa nedda mu NUP tukkiririza amaanyi g'abantu yes so kati abantu actually bebasalawo era kizibu nnyo ogamba nti kaadi yono oba yoli wabula abantu yes so amaanyi g'abantu gagenda kuba gasalawo era amaanyi gye gali ag'abantu kaadi gyegenda okugenda naye nga tumanyi nti bonna balungi only that NUP tuba twetaaga ate asingako kubanga mu NUP bonna balungi sina lunaku lwenziza wano nesikusangawo kitegeeza ensonga zino badde ozigoberera bulungi olowooza ebiseera ebisinga kuba kusomooza ki abantu bano betubayitamu naddala babajja nga omwabwakanga bayagala okwesimbawo oba mu bitundu ebyo gye bava omuntu okusomoozebwa kwoyinza okusanga kuva ku ggwanga kye lyagala kubanga ffena tumanyi abantu tebaagala buli bwanguzi tebaagala bunnanfuusi baagala omuntu ayimirirawo ku nsonga z'abantu so omuntu okusomoozebwa ayinza kusanga nga wano tukiyita kwokya kasita oyokya oba weereetedde obuzibu ye challenge gy'oyinza okusanga naye bw'olemera ku bantu kye baagala okukosa amaanyi g'abantu gakweyimirira atugoberera ku BBS refine ebisingako ebyo tugenda batwongera obikuwamu mpereza zaffe eziddako mbadde ngezaako nnyo okulaba nga nfuna ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lesu kubongera naye akadde kana abadde akyali engaged n'abamu ku bakakiiko akategeka ebyokulonda mu NUP era tutegeezeza nti maaso awo ajja batwegattako watubuulire era ayongera otulambulirako ne ku nteekateeka begenda okutambula abula ebisingako ebyo tugenda batwongera obikutuusako mu mpeeza zaffe ezijja mu maaso awo kubanga NUP ku 6 tukitegeddeko nti egenda kuba emaliriza okuyingiza bonna abeewandiisa ku kifo ky'omubaka ku Wakampe North ate n'ekifo kya kansala akiikirira Kazo Angola ku KCCP kale ebisingako ebyo tujja batubikuwa era ne mu lukuŋŋaana bannamawulire bayise ebisinga bajja kuba babirambulula nze Sulaiman Sebugwawo nkoze Nobert Kalemera okutuusaako ebifaananyi katwongere okubikusakira tujja bbanga tetubikutuusaako kale tweyanze genteekateeka bwetyo bweri buli naku olwokubiri babeera na press conference so kakati okumalayo obumaze abadde bafiseeyo ndooza mwe mukeere mujjewo ebyammwe then abakulu ate basobole okuba nga ate bamaliza ne press conference fe tugenda batusukkawo olunaku olwaleero Sumulula twecce